zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa Bulaba ku Mityana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku noti 752 721 763. النشرة الإخبارية gano ge mawulire ku PAL FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasiza mchano bannaffe abatuwuliriza gano ge gookya mu bujjuvu ng'okka kusomera nze KULUTHUM SHATRA. Gavumenti esambazze ebizze bitingana nti yasindika abakungu ba gavumenti abawera ddala 7 okukiikirira bannayuganda mu lukuŋŋaana lw'amawanga amagatte olwaleero yindira mu ggwanga erya America mu kibuga New York kye bagamba nti bo basindika abantu 10 bokka ku lugendo luno. Bino byogeddwa nampala wa gavumenti Hamson Dennis Obua bw'abadde annyonnyola bannamawulire ku Parliament ku bituukiddwako mu nsinkano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gy'abaddemu n'abaka ba Parliament aba NRM oluyindidde mu maka g'obwa President Entebbe. Hamson Obua agamba nti omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo abannyonnyodde nti gavumenti yalina bajeti y'abakungu 10 bokka era nti be baatwala naye ng'abantu bazze babyogera nti baatwala abakungu 71. Now, in terms of delegation, they were very emphatic. I think our Ugandan media captured even the list of our staff who are part of our missions out of the country. Some of the names of ministers that were captured even never attended the meeting. The vice president indicated she went with a delegation of 5. The prime minister indicated she went with a delegation of 5. And all the members in their respective delegations were approved. Because for a vice president to travel, for a prime minister to travel, that travel is approved by the president. So what we are seeing being reported by you members of the media, a delegation of 71, is total misrepresentation. Mu ngeri y'emu Obua n'okuddeyo ensonga endala 3 omukulembeze w'eggwanga zaasimbyeko essira nga muno mulimu okumukwasako okulwanisa obuli bw'enguzi era alagidde minisita ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga mu bbanga lya ssabbiiti 2 okukola ennongoosereza mu tteeka eriruŋŋamya okuwola ensimbi naddala akawaayiro akaluŋŋamya ku magoba agaggyibwa ku muntu abeera yeewoze ensimbi. Omukulembeze w'eggwanga era asazeewo nti oluva mu bikujjuko bya meenolola ng'ennaku z'omwezi 9 mwezi ogujja abaka ba Parliament akabondo ka NRM bagenda kutwalibwa mu lusirika ekyankwanze bongere okuwangula ku bukulembeze n'obukodyo bwe balina okukola okusobola okutuusa obuweereza eri abantu. To support His Excellency the President in Parliament when an amendment is introduced to strengthen the anti-corruption legal regime, particularly to fight white-collar extortion. To support the directive of His Excellency the President to the Minister of Finance to promulgate a statutory instrument to operationalize Section 90 of Tier 4 of the Microfinance and Money Lenders Act 2016 within 2 weeks to control interest rates charged by money lenders. To warmly welcome the invitation of His Excellency the President to a retreat of the National Resistance Movement Parliamentary Caucus at the National Leadership Institute Chamkwanzi after the 2023 Independence Day celebration. Obua era bw'abuuziddwa ekizza ababaka mu lusirika nga tebakaluvaamu ayanukudde n'ategeeza nti ensinkana zino zibayamba nnyo mu buweereza bwabwe eri eggwanga. When we caucus to deal with the question of leadership, we would want to caucus and unpack the role of the leader in delivering service, the role of the leader in monitoring government programs. So when we caucus, we are not simply wasting time. We are taking time off to retreat where we can think better. Even if we decide to retreat every month or every week, that will be a retreat, but all meant towards
bettering the state of affairs of the people of Uganda. So bear with us, because that is how NRM has been able to be around for all this time. Our discussion is normally consultative. The decision we make is consultative, so it arrives from a consultative point of view. Ate nga tuvuddeyo, gavumenti ya Uganda ng'eyita mu ggye lya UPDF ekomezaawo ekibinja ky'abaaliko abayekera ba Lord's Resistance Army abawerera ddala 61 mu ggwanga, era bano baaniriziddwa Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri, Minisita wa Ssemateeka n'Essiga Eddamuze Norbert Mao, Minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempija n'abakungu ba gavumenti z'amawanga amalala agawerera ddala 4 okuli erya South Sudan, Central African Republic wamu ne DRC Congo. Abayekera bano bajjidde mu kibinja nga bakulembeddwamu Robert Kidenga nga mulimu abasajja bawera ddala 15, abakyala 14 n'abaana 32, ng'era bano bakkiriziganyizza n'abakungu ba gavumenti zonna okuva mu buyeekera bwe babaddemu. Bano baaniriziddwa mu butongole ku kabaga ak'enjawulo akakoleddwa wali eri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe wakati mu bukuumi obw'amaanyi obuteereddwawo eggye lya Uganda erya UPDF. Ku kabaga kano Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri ategeezezza nti kino ekikoleddwa abadde abayeekera kiyambyeko gavumenti okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe ebyokununula eddembe eryaleetebwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, era n'asuubiza okuyamba abantu bano mu buli kye beetaaga. Honorable ministers, mes collègues, les ministres qui sont ici présents, from Uganda and Central African Republic, et République centrafricaine, colleague members of parliament, les honorables membres de députés, Your Excellencies, the ambassadors, les ambassadeurs qui sont ici, and all of you present, the leaders, and our sisters and brothers, and our children who have come back qui est présent ici. of the Republic of Uganda. Je vous apporte les salutations chaleureuses depuis le président de la République, chef d'État de l'Ouganda. For us, the family of NRM today had a very good day with the president and Mama. Aujourd'hui, on était à l'Ouganda, c'est un bon pays. L'Ouganda, c'est un bon pays. To have the president in the names of Yoweri Kaguta Museveni. C'est un bon pays. Ye minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda Vincent Bamulanga Kisempija asinzidde ku mukolo guno n'ategeeza nti okukomyawo abantu bano tekwabadde kwangu, wabula wabaddewo enkolagana ey'amaanyi wakati wa gavumenti n'abamu ku babadde bakulira akabinja kano. Ate ye Minisita wa Ssemateeka n'Essiga Eddamuze mu ggwanga Norbert Mao asiimye nnyo omulimu ogw'okuleetwa gavumenti ya Uganda okukomyawo bannansiko bano okwaboobe. Ye amyuka omwogezi w'amagye Deo Akiki ategeezezza nti bano bonna batwaliddwa mu nkambi Emijera eri bannaabwe abalala abasooka okuleetebwa. Lwaki tutandika gye tugenze then n'okibuuza ng'ekibuuzo. Okay. Mwebale nnyo baganda bange, emikwano gyaffe okuva mu midiya. Leero nno tuli wano ku kisaawe Entebbe nga twakava kwaniriza baganda baffe bannyinaffe okuva mu Central African Republic, naye nga si ba Central African Republic bokka, naye bannayuganda abaali beenyigidde mu ntalo za konyi za LRA. Ekintu kino tubadde tukikola kati tumalidde ddala emyezi 3. Twatandika mu Julaayi ne tukomyawo abalwanyi oba abaali balwanyi abawerera ddala 61, ne tuddamu ne tuleeta abalala mu mwezi ogw'omunaana nga bali 16, era kati tutuusizza
abaali balwanyi abalala abawerera ddala 61 bandibadde 67 naye lwakuba nti waliwo aba Central African Republic abasigaddeyo abazadde babiri omwami n'omukyala n'abaana baabwe bana era ne babakkiriza babeereyo naye nga 61 batuuse dda bataka wano ku Uganda okulaba nti bayita mu process oba emitendera egy'okuddayo bakole emirimu gya bulijjo ng'omu. Ate nga tuvudde ekibinja ky'Abannayuganda abadde mu kibuga Cairo e Misiri nga amawanga okuli Uganda, Kenya ne Tanzania balangirirwa nga abategesi b'empaka z'omupiira eza African Cup of Nations 2027 bakomyewo mu ggwanga akawungeezi k'eggulo. Bano abadde bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko akaddukanya ebyemizannyo mu ggwanga Ambrose Tashobya, pulezidenti w'ekibiina ekifuga omupiira mu Uganda ekya FUFA Engineer Moses Hashim Magogo, era nti mu lukuŋŋaana lwebaddemu Uganda yawangudde ensi zonna ezabadde zivuganya okutegeka empaka zino. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, Magogo agambye nti okuwangula kwabwe tekwabadde kwangu wabula nti beetegese okwaniriza amawanga agagenda okwetaba mu mpaka zino. Tekimu ku bintu ebyatuyisizaawo ye presentation yakoleddwa mu maaso ga CAF ate nga yakolebwa abakozi ba federation ne executive, of course ne tugattamu n'ebirowoozo okuva e Kenya ne Tanzania mu nkola y'emu n'ebirowoozo okuva e Kenya ne Tanzania. Nsuubira nti tuli ready. Munnayuganda yenna ali eyo ng'alowooza nti East Africa teri ready, eyo vaayo gy'otudde. East Africa eri ready. Bakama bafa bakulembera eggwanga bali redde batukakasiza nti buli ekyetaagisa okukola kijja kukolebwa. Naye nga tunatuuka ne ku ekyo already mu mbeera gye tulimu olwaleero wetulowooza nti waliwo ebisoomooza byebisaawe naye nga ziwoteeri we ziri, enguudo we ziri, airport we ziri, ebintu ebirala byonna ebyetaagisa babikubyemu tooki. Ba consultant CAF be yaweereza wano ne bagamba nti okujjako Algeria yatubaddeko mu maaso fe ababadde baddako abalala ne balyoka bajja oluvannyuma. Honorable Magogo era asiimye omulimu ogukoleddwa gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Paalamenti ya Uganda wamu ne bannayuganda bonna okwaniriza empaka zino. Ye ssentebe w'akakiiko ka National Council of Sports Ambrose Tashobya awanjagidde bannayuganda bonna okwegatta ku pulojekiti eno okwaniriza abo bonna abagenda okujja. Kusaba buli munnayuganda nti project eno si project ya FUFA yokka, si project ya National Council of Sports, eno project yaffe ng'eggwanga. Twegatte ku project eno tulabe nti tukola AFCON eyakabe ennyo ejja kuvaayo nga nnungi, abantu bajagale, standard zaffe zibeereza waggulu, nti buli mugenyi anajja wano mu AFCON kijja musikiriza okukomawo n'olulala. Bw'aba afunye ennaku 3 ng'azze wano okulaba omupiira agambe nti owaye nandisigadde wano ennaku endala nga 5. Ffe nga gavumenti nga National Council of Sports tujja kukola kyonna ekyetaagibwa okulaba nti tusapootinga FUFA nti tusapootinga lwa gavumenti ku kyetaagibwa kyonna tulabe nti tuvaayo nga tuli bawanguzi nga tuli ba host balungi. Kitegerekese nti amawanga gano gonna 3 gakuweebwa obukadde bwa $9 okukola enteekateeka ennungi ku lw'emipiira gino era nga buli ggwanga balisabira libeere n'ebisaawe 3 waakiri ebituuza abantu 40,000. Ne mugokya amalala ge tulina abaka mu Paalamenti bakyagenda mu maaso n'okwaniriza ekya Uganda okulondebwa okuba emu ku mawanga 3 mu East Africa galondeddwa ekibiina ekifuga omupiira ku lukalala lwa Africa okutegeka empaka z'omupiira gw'ebigere ogw'amawanga ga Africa ogw'empaka ez'ekikopo kya African Cup of Nations. Omubaka akiikirira Ntenjeru South mu disitulikiti y'e Kayunga Patrick Nsanja Kayongo agambye nti Uganda okulondebwa mukisa gw'amaanyi nnyo kyokka gavumenti agiwadde amagezi okutandikirawo okutegeka ku nsonga eno okulaba butya bwe bagenda okuyambamu okuzimba oba okweteekateeka nga omupiira gino teginnaba kutuuka. teekeddwa okweteekerateekera omupiira ttiimu ennungi okuviira ddala ku kooki, abasambi abalungi, batekiniko abalungi, ba team officials abalungi. Kati awo Ministry ya Sports eteekeddwa okuyimirira butereevu mu nsonga eno kubanga omupiira ssente. Amateeka kituufu gaayisibwa, twalaba etteeka lyayisibwa wano naye omupiira ssente. Tuteekeddwa okuleeta ebitongole ebyenjawulo on board, tuteekeddwa okuleeta abantu ab'enjawulo on board. Gavumenti yennyini eteekeddwa okuteekamu ssente
ye omubaka akiikirira Kampala Central Muhammad Nsereko ne minisita w'ebyemizannyo mu gavumenti empabuzi Geoffrey Kayemba Solo bagamba nti enteekateeka eno eya Uganda okutegeka AFCON egenda kuleeta enkulaakulana kuno omuli okukola enguudo n'ebisaawe bituukaganye n'omutindo. Kuba tubadde tubanyigiriza wano ku bajeti mukole enguudo nga balowooza byakusaaga kati basabye ani anajja mu kibuga kyaffe nga kitunula kiti kakati tugenda kukola n'amaanyi tukole enguudo tukole ebisaawe to improving facilities as a sport. So it's good news, it's welcome news. Ebintu bibadde bigenda mu West Africa yokka, so kati naffe Uganda, Kenya, Tanzania, it's our time. Ekisooka tusanyuse nnyo nga bannayuganda ne East Africa okutwalizaamu okuteeka empaka zino omulundi ogusoose, naye ate ne kitulwa okweraliikira nti Uganda ng'ensi terina kisaawe kyonna nga ne Nambole gye twogerako tennaggwa. Naye kimpa essuubi nti at least tujja kufunayo ebisaawe ebirala nga 2 kuba gavumenti eno batutwala sports singa kya mugaso. Naye olw'embeera eno n'obunkenke bwegenda okubaako ng'abantu bava ebweru okujja, waaki tujja kufunayo ebisaawe ebirala 2. Ate nga tuvuddeyo ng'eggwanga liteekateeka okwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku olukwata ku kufuna awamu n'okutambuza amawulire. Bannayuganda bangi bennyamivu olw'ebiwandiiko bya gavumenti ebisinga okubeera mu luzungu nga bangi tebabitegeera. Okusinziira ku Charity Kyomujuziri okuva mu kibiina ekya Africa Freedom of Information Center ategeezezza nti ebiwandiiko ebisinga ebya gavumenti biri mu luzungu nga nabwe ekityo kino kikaluubiriza nnyo abantu okutegeera ebiwandiiko ebyo kye biba bitegeeza. Ye Henry Mujuzi ngono ye ssenkulu w'ekibiina ekya Alliance for Finance Monitoring ategeezezza nga ekyokuleka ebiwandiiko mu lulimi oluzungu bwe kikolebwa mu bugenderevu okusobola okukuuma abantu mu butamanya. And the sense of nationalism and patriotism cannot be taught. They come intentionally, so there must be plans in place. For example, why is it that up to today, national constitution is still scribbled in English? What is the literacy rate of Uganda? We know that close to 70% of Ugandans cannot read English. So how will they get the message in the constitution? So these are some of the things I think we need to address and think through and reflect seriously. Ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za kompyuta ne tekinologiya Godfrey Kabyanga ategeezezza nga gavumenti bwetagenda kuva ku mulamwa gwa kutegeeza kuwa bannayuganda amawulire era nti kino bakikoze nga bakendeeza ne ku miwendo egisolezebwa ku intaneti. And we have connected so many MDA sites out the NBI. We have also connected several other facilities. So that is a very big stride. And we are doing this so that the private sector can also reduce on their price of data. So the last mile citizens often residing in remote areas should not be left behind. Currently, the government is implementing the last mile connectivity project, which involves laying 732 kilometers of fiber optic cable to extend the national backbone infrastructure connectivity to additional 700 sites. Ate nga tuvuddeyo disitulikiti y'e Kalungu etongozza ebyuma ebifukirira ebirime ebikozesa amasannyalaze agakolera ku maanyi g'enjuba ebyaweereddwa abalimi mu kitundu kino n'ekigendererwa ekyokubayambako okusigala nga balima. Enteekateeka eno eyatuumibwa U-Gift Micro Scale Irrigation System mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde. Abalimi 8 mu disitulikiti eno y'e Kalungu be basobola okuganyulwa mu pulogulaamu eno era nga basasula ebitundu 25 ku buli 100 olwo gavumenti n'ebasasula ebitundu 75 ng'enteekateeka eno yasookera ku balimi okuli Alosia Semanda saako ne Nassanga Josephine. Mutebi Charles nga kansala akiikirira eggombolola y'e Kalunguluro ku disitulikiti ategeezezza nti abalimi bangi abaagala okuganyulwa mu nteekateeka eno naye omutemwa ogubasabibwa munene nnyo nga bangi tebagusobola. Katwagala kwongera kusaba abantu baffe abakalungu sub county ne district yonna twongere amaanyi mu mwanyi kubanga nga twesigamye ku bigambo bya Katikkiro ate n'okutundira kati embeera bweyimiridde twongeremu amaanyi n'obuyiiya enkola eno ey'okufukirira eyongere bune wonna mu biseera eby'okusoomozebwa kw'enkuba abantu baffe ng'emmwanyi esigalayo etojjedde basobole okuba nga basobola okufuna ekyegulira amagala eddiba. Kyenjagala okusaba gavumenti nti gavumenti ekendeezeko funding kubanga mulimu bamufuna mpola nga tebaagala okukozesa enkola eno ne bamingako funding tamusobola kati bwe bakendeezaamuko at least eza labor dates
25% olina abanga contributing 15%. Kati sigadde government n'ekimiitinga abalimi baffe bangi bagenda kwettanira enkola eno tufundikire nga tuzze mu nkola eyo nga nkuba ne weberuddewo okutonya kati mumulaba eruddewo season eno ng'abantu baffe basigala baganyulwa. Yakulira ebyobulimi Kalongo Mugabe Patrick ategeezezza nti kaweefube eno okwasaako abalimi okujjumbira enteekateeka eno gavumenti egenda kuteekawo enkola ey'okuwa abali mu puroguramu eno tanka mwe bagenda okutereka amazzi ge bajja okukozesa mu biseera by'omu maaso. Yatusuubira nti omuwendo gw'abantu abatwala tanka stand nabo ne tanka bagenda kweyongera kubanga ebyuma bino byetugaba ebisinga bikolera ku maanyi ga njuba. Kitegeeza nti bwe bakwatayo ekire ate oluusi omuntu batasobola kufuna mazzi. So twabawa amagezi abalimi baffe tibettanire tanka zino kubanga yo tanka bw'okuba amazzi mu kiseera ky'omusana then n'ogatereka mu tanka ne wabeerayo ekiro oyinza n'okugaa nja kufukirya kawungeezi nga nyinyusa emirimu gyange biri emirala so osobola okufukirya kubanga amazzi g'oba ogayina mu tanka. Ate ne wabeerawo ekizibu kya tanka stand kati gavumenti yasobodde okutugonjoola katulaba nti abantu baffe bagenda okwongera okwanguyirwako. Ekimu ku bisoomooza abalimi balina nti bonna tebalinaanye mazzi. Projekiti eno ekuwa amazzi ng'oli mu mitaazi 7 lwokka. So abantu bangi bali walako n'amazzi. Ate we tuvaako mu mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi. Business News. Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ssentebe w'abasuubuzi b'ennyaanya ezitwalibwa mu ggwanga erya Kenya ow'ekiseera Ssekiwo Masundi asabye bannannyini kifo we bakolera mu Ggwanda Kisenyi okubakkiriza okuba n'obukulembeze obwetengeredde. Mu kwogerako ne PAL FM ategeezezza nti basoomoozebwa n'ebyokwerinda mu kifo kino olw'abantu abangi mu kifo kino abatagambwako olw'obutabeera na bukulembeze ekintu ekibakaluubiridde ennyo. Ono mu ngeri emu ategeezezza nti ne kaabuyonjo nayo ebatawaanya oluvannyuma lw'okuba nti bakozesa kaabuyonjo emu n'obutale obuliraanyeewo. Eby'ekitundu kati ngafe abakulembeze obuzibu tusanze nti ebyokwerinda era binafu olw'ensonga engeri gye kiri nti bo be batwala ekifo kino bano abasuubuzi babbibwa bagamba baffe Abannakenya babbibwa wano ogenda mu ofiisi ne batula mu nsonga oba oliawo mubbi n'akomawo emmotoka zaabwe zibadde zigibwamu lipstick buno bwa oyiro ne tubeera nga batunenya ku nsonga ng'eyo era byonna tubisanze nga bitutawaanya olw'okuba nti tetusobola kwemalirira tetulina bisobola tukyewala tulina kuba nti nno tukola ekyo kye baagala. Obuyonjo bwandibadde bwa mulembe nnyo naye tetulina buyonjo olw'ensonga nti ettoyi tulina emu yegendamu ab'obumonde ababbaza maketi naffe abatomato Kenya ne tusanga nti twetagisa okuba nti tuyonja awantu wano nenga twandibadde tubalirako ne ofiisi otuba nti tulina we tusinziira tukola emirimu ye tetugiina. Twagezaako obuweereza atwala security wano obaita Mr. Henry n'agamba agenda butusiba mukama we ayitibwa Siraje naye tebatufuddeeko batugamba tujja bbawa muwandiike abantu omugenda okulembera nabo muwandiike omuntu ayingira wano ayingirawo buyingizi ng'ayingira mutoyi tewali gamba nti bw'omubuuza nti gwani yakuleese tize gundi musobozi gundi yandeese kati nga tulina kyolina kuzzaako n'omuleka n'abeerawo. Ate we tuvaako mu mawulire gaffe ag'ebyemizannyo. Bino by'ebyemizannyo mu gookya ag'essaawa eno. Olunaku olwaleero liigi ya Uganda the Uganda Premier League eddamu okuzannyibwa n'emipiira egy'enjawulo ku bisaawe eby'enjawulo. Emipiira egiri olunaku olwaleero kuliko ogwa Gaddafi nga bazannya ne Kitara, UPDF egenda kuzannya ne Wakiso Giants ate Villa egenda kuzannya ne NEC. Mu kiseera kino ekimeeza kiyimiridde bwe kiti NEC erina points 6, Vipers erina points 6, Kitara erina points 6, Ababull balina points 6 ate URA erina points 5. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Mugookya okuvaako ebweru w'eggwanga, Director w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku babundabunda ekya UN High Commissioner for Refugees, Ruven Mendiwera afulumizza alipoota eraga nti abantu abakusibwa nga bayita ku Ssemayanja nga bagenda mu mawanga ag'enjawulo ku lukalala lwa Bulaaya abawerera ddala 18,600 abasinga bafiira ku mazzi. Abantu abawera ddala 2,500 bafiira ku mazzi nga bagezaako okusala ate bo 1,300 be batuuka mu mawanga ag'enjawulo gye baba baagala okugenda okuli eggwanga erya Italy, Greece, Spain, Cyprus ko n'eggwanga erya Malta.
bwegatyo wegabadde agokya ag'olunaku olwaleero mbadde KULUTHUM SHATRA okugakusomera sigala ku mukuto palfama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ago gigabadde